Ama's Closet Factory yasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 5 7. B is a hotel and bar
tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records. Tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Nonya saizi yo endamivu, yesiri mudamivu ndimu. Aba polisi abazo wanokwata naye mugeza ne muntetanganyiza ku nyimba zange nga munkwata kawunye mukolwalero ngenda kufa n'omuntu. Mwe bali kuwagira wamala shola aba plakita bulubu yabagitani. Plakita Babu dan Black dan Karakter Black Plastic Owanda mide na mire temunguliranga Inzene siriza shimanye ndibazinyu ako tezitangulu Zibaza kutamira zishimanye zakuza nazo zarukudemu mu tiyagasi zakudemu kawunyimu mwabale nyongo balidala abayimbi bemulaba abayimbidde kwa amarashola bakomukolo guno bebayitibwa mikwano gye abayimbi bemulaba mutalabye bajja kubanga si mikwano gye naye nga nsubira ndi abasinga obungi ndaboza ng'abayimbi bali abayimbi bakyali bangi. Era olwaliro mbasaasidde mugera sula mu ngato abazze beetegese simanyi bwamala kyola mukolo guno njagala okuteeketeka empolampola nga obalirira kuba waliwo abantu abayingiza bannabe nga bagambe ennongoluggo kati ate obudde bulaba kyako bajja kubanga n'olwekyo twagala tulekerewo Katonda ebiseera bye naye ebyokutonda abantu be abali okubeera mu nsi eno wabula twagala tubeere bumu nga tutambula. Nebaza Mukama Katonda okumpa emyaka gino gy'ompadde naye nga nze njikkiriza nti njirina. Nebaza Mukama Katonda okumpangaaza kubanga n'okumpa ennyimba ez'amagezi n'amaanyi ng'era zikwata ku baana abato n'abavubuka n'abakulu n'abakadde n'abayimbi ne zimala ne zibazingiramu nabo ne batuuka okuziddamu nga zibanyumira. Kuba nzijukira bwe nakuba abateesi baro mwannema abateesi mwannema okugenda anyumya mbunyumya sika kuyimba nagenda okuwulira nga Charles Ngalube gatandise naye abateesi nsana mumanyewe muko makonzo otyo oyo kamukutte naye nakaddamu nemba owange endabada nagenda okuwulira nga mama w'abayimbi atandise endabada jakolego empanvu endabada konzo otyo anaabo abantu abakulu saizi eyo mbalina nabo ez'obutamivu bazikwata nenyongera nekuba owange empale yegudde nagenda okuwulira nga omulenzi omuto akabina bwe kakoma ebiwato bwe bitandikira wajje tugenda konzo otyo n'abavubuka nabo mbalina bamusiba ebyuma kati nagenza okuwulira ekiyayi oba kiriwa kiriwano oba wekiri oba kinajjo oba tekinajjo ekyo kitandise tokigeza n'okweka emyaka tokigeza konzo balina nibaza omutamivu nga zikola nzenze kanye muyimba omutamivu ow'omugaso bwe nayongera nekuba tugende tukabala akabimbi kaffe kasi kale nagenda okuwulira nga era ebyayi bigamba bwenimiira wanzafaamako kiri nze nenkukabala konzi banna nibaza omutamivu nga zikola kale nebaza Mukama Katonda n'okumpangaaza n'okumpa ebirungi bwe bityo nga nenkomera mu PCB Kasana Primary School
kakati awo nenebaza mukama nawe mwebaze Sibanyibye muno n'omuleka yegisobubi gakoraba Sibanyibye kubane muno n'omuleka yegisobubi gakoraba Nora mugamba ko ndi munango sanira ofune empisa izo mu bantu abasinga bekwasamya kati jamu waka kuba bali bukulu kali abamu batema bannaabwe ne mba wakati obuto bwa mulimi omuntu kasitomera erinnya lino erisemba ekyo kimanye nti kukuze naye ng'oyagala ebikono n'eŋŋumi gezaako omugambe nti gundi kukuze ne bamubeera mu nyambo zaabwe sirigirawawo nga lumu lwa bukulu akayimba nakaleeseekaako kakitemamya abakuze temunkuba naye bwe munaaba munafunye eŋŋumi n'abasibya byuma byabukambwe lwaleero oyonganga n'owulira ensonga byokuze omwana webaza abamu babagala amajambi abalala bwambe nasidingo batewa ebyekwaso mukyala w'omulemesa w'okwetunda ayagala n'akutta n'obugagga bwa bwefunze bw'abeera musajja nga balwanya mu kuba mu feesi muti baddamu okumukwana nga naye ekibireeta byonna ebyo bantu kwemeka nga tebamaze kweteesa bwebaba bamulabire nga yeekome yalaba nti yansibako olundi lumu era bwe bamala okwekyawa nga tandika omuvuma nti mugogo gwa mwayiggwe ng'ayimba banjagaliza kwagaliza ono saamwagala ngebalinga lubagamo omuntu omulabira omwagalwa kyali kirungi naye ebyennaku zino byo kisi yeyo ennaku zino byo kubanga bentunoza amawulire abeekya n'okwetta n'okwerangira eddogo bonna baba basooka mu mukwano nga munakalumbako ttaka mukisanyiwa konna naye bwe bamala okwekyawa mu kifo gy'okumuwana mwagaliza ettaka lyokka abakazi babala ebyobugagga n'agamba kangende enfumba y'omwaka gumu tibwe munywereza ddala nanga ddembe tekibeera kirungi obugagga bwe mbwefunze kasita bamala okumugatta yeeyiizamu katono mbwekodi etwabumanye ebyobugagga byalina byonna kati njagala tubigaba neyanzirira fyuti oyo bwakuyambala takutisa kubakulira abanene bakutemula byefunze kubanga bakulabira mulabire tewali mu mutima gwakuzaalira akaana kamu era gwe buli kyoba omumatiza tayagala kiwulira mutima gwe tobagamu ng'ayimba banjagaliza mwagaliza ono saamwagala tibabekalubaako mulaba muserende Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.